Inside Out. Kale omulungi aliko mukutu gwaffe guno ogwa SML News UG oba ogwa Simon Muyanga lutanga bwemugamba nkwandiriza nnyo nnyini ddala oli otya yonna gy'osinzira okutugoberera. Njagala okwebaza mwenna abatugoberera ate ne mufaayo okuwaayo obudde okuwandiika naddala komenti zammwe ezo nziraba. Komenti zonna eziwakanya bye twogera tuzaaniriza kubanga tewali aga nti ffe tusinga amagezi. Ffe naffe tugezaako bugeza. Abatusinga amagezi muli eyo ate nammwe eri abo basinga amagezi, naye ffe abatono Mukama bawadde omukisa okwogera gye muli. Olw'ensonga eyo twaniriza nnyo comments eziwakanya n'ezisiima. Comments zokka zendoza nti si nnungi z'ez'okuvuma. Ekintu kuvuma wano kitufu simanyi oba mulembe kiguno gwosinga kuvuma, atakumanya kuvuma, atasomye byoyogedde akuvuma, atawulidde avuma, atategedde avuma. Simanyi mulembe gwe tulimu. Naddala nga bwe mbadde ngamba ennaku zino waliwo bannaffe ab'enzikiriza y'ebyobufuzi emu abakufudde omuze nti buli kibateekwa kiwangulira mu kuvuma ebitono n'ebinene. Ndi ne Walter Lubega Mukaaku, political analyst, social activist, human rights defender. I can confirm without fear of contradiction that in the period I've known Mukaaku is one of the few Ugandans I can confirm are Democrats. I can say day and night that Lubega Mukaaku is a Democrat. I can say in his presence and his absence that Samuel Walter Lubega Mukaaku is a Democrat and an honest politician, very straightforward and candid. Mukaaku contribution yo mu kibiina kya NUP teyeebuuzibwa. Wazimba kibiina kya kuvuma. You know, nali mu DP nammwe mwatusomesanga malice and sabotage. And I remember teaching us nti you malice someone ne muleka nga atagala okwedefendinga agenda okumala okwedefendinga ng'ebisintu yandiyogedde ku kadaala okuba campaign abiiseeko. Was okuvuma abantu, insulting, demeaning, this kind of social media attacks. A deliberate strategy to popularize your party. Neyaziza to have given me this opportunity. First of all, I'm really overwhelmed with the commendations that you've given me, and but also I thank you for the job well done so far in regard to reaching out to multitudes, giving them filtered information, and doing the bona fide job of informing, edutainment, and you have actually combined them, educating, yeah, and entertaining. So the edutainment, yeah, and so the three basically, you educate, you inform, and you. So you're on the right track, and I hope many of the other pre-existing media houses and media organizations and outlets or channels should by an example. And I'm sure you try to check your information before.
many times when I'm here mpulira ng'ongamba nti ekyo nja kukicekinga ekyo sirowooza nti kituufu. You don't even fear to tell me that. And kubanga tewali ali lusozi lw'amagezi. Naye ku nsonga gy'oyogeddeko okusooka nsaba okwetonda, naye neetonda kubanga nabagamba wano nti enda mawogo yezaala ebirungi n'ebibi. Olutalo lw'okwenunula luzibu nnyo kubanga olina okubeera nga buli muntu omuleeta. Tujja kusigala nga tukikola. Naye mu kuleeta buli muntu manya nti oleese buli mpisa nnungi oluusi na buli mpisa mbi. Kubanga ekyo kyekikola eggwanga unfortunately. Naye kyetuteekwa okwegendereza buli kaseera kwe kulaba nti oba okukola buli kaseera kwe kwewa omukisa okuyiga. Okuyigira kwabo ababa bayinza okubanga ebintu bino babiyita mudda ate oluusi abatusinzeeko n'ekirala nga wandyagadde okuwa ekisingako. Ekyo kyekiryabuze nti ekyo tewali baagala kuyiga. Gw'oyagala okugyawo. Kakati mu kiseera kino oyogedde ku bantu abamu, nange ndi concerned. Era singa ojjukira ebibuuzo byange biwambuuzaako ko olumu ebitonotono mu biwandiiko ebibiri, nali concerned. Ekisooka bw'oba olina ba allies mu revolution, how do you carry them with yourself forward? Okulaba nti mununula, temutimba bbula. Mununula, temutimba bbula. Ate mukola ekisingawo. Egamba oteeka okuba nga olinnye eddaala. Abantu bawagira President Museveni ne NRM, abantu bawagira UFM, abantu bawagira FEDEM, abantu bawagira West Nile Bank. Ebyaliwo mu kiseera ekyo. Ate n'emabega okyajjukira bawagira UNLA nga balowooza nti bwe binajja bigenda kulinnyisa eddaala. Era nga bababuuza mutubuulireko ku agenda yammwe. Kiki ekisingako ky'oleeta? President Museveni kubanga be baawangula oluvannyuma. Abantu baali so impressed in a 10-point program. Balowooza nti ajja gikola. Kubanga oyogedde ku magye engeri gye gaali geeyisa n'abakulembeze. Actually eyo ke kaali akanyeebo. Yes. Bw'akola eby'ekkumi byayogedde. Bw'akola eby'ekkumi. Ate ki ekisigaddeyo? Mu bufundo oba mu bugazi bwabyo. Short laughter, abamu ne batandika, twatandikira kuba mu kuluziri twawula ne babuuza ebibuuzo. Kakati gye byaddirira tugenze tulaba okuseeseetuka. Newandibadde waliwo emyaka egyo egyasooka. Gyenyinza okugamba nti obanze Mukaaku nali nengeza galubindi mpanvu mu buto bwange ne bakadde bange, naye abantu bangi baali tebeetaaze kuteekako galubindi kuba baalowooza nti abaali babasuubiza baali babagamba ekyo baali bantu besimbu. Naye gye bituukidde twagenda okulaba nga n'abaali mu ffumbiro lyokukola bakuba muzeeyise mwogerere n'abaali mu ffumbiro okuwandiika 10-point program bagitusuubize bagiyambeko gitembeeta. Omukka gwabagoba mu ffumbiro gwatuuka gutandika okugoba omu 2 3 10 10 nabo balaajalira era bwe twatuukira ku kugamba ndi bannange abantu tuddeyo tufune buli mu afune enzikiriza ye nga ekifundu kiranze okuwunya kubanga abantu baagani tubali tulowooza tifena tuli wamu ng'ate omu agamba banne the NRM has won. Ate mbadde nga tifena tuli wamu. Twalowooza kintu kyaffe. Onanga nti kyange. Kakati ne tutandika okulaba olugero lwa maka g'abawansolo. Olugero lwa maka g'abawansolo. All men are equal. Naye tugenda okulaba but some are more equal. Actually revolution y'abantu bamu ebyo bimenya bannansi. Kakabe mu maka g'abawansolo byagenda bimenya bannansolo. Kasi abantu ne bagamba twali tulowooza nti tuwanirira kintu kyaffe
tusobola okijaamu si nsonga ono zino nzige ffe tuli mazike zino mbizi gali makookotezi zino mbizi ekintu ekimenya nnyo bannansi yonna ensi yonna ekyokubiri ekyajja mu kiseera ekyo mwenna muteekwa okubeera wano oba mwagala oba temukola ki oba temwagala tetuyinza kubeerako nga buli omu yeeyagalira mu kyasinga okumanya nekyasinga okutegeera we watandikira wetwagenda mu CA nga si kusaba busabi bibiina byabwe naye n'okusaba okufuna self governance nga batandise okulaba nga bayisiddwawo byabasuubizanga nammwe mujja kubaako n'abalwana olutalo nga nabo lubawandudde ku mirundi 3 abaali mu ffumbiro naye nga bagamba nti katuweeyo amaanyi gaffe omanyi boxer I will always work harder bakyaligonza n'abalala bagenda okulanga nti kakati ekiseera tugabanye omunyago bagenda okulaba nga ate abaakola ennyo bapekos kuteesa bakanyankole bakashiringi n'abalala nga be batendeka nabali osanga omusajja nga bagamba omusajja nga kanyankole yatendeka abasirikale be NRA omutwalo mulamba enda okulaba nga ati omusajja atuge bateeka mu ffumbiro mu nnaku zino ezikyali zeewala ngenda kutandika nange okunoonya abantu abo gye baazikibwa kati nga kanyankole yali musajja mukulu naye nze was a model role model mu magye kubanga yali yava mu magye ag'emabega n'alaga nti eggwanga yali ngenda kubanoonya anti nange era oyinza okwesanga it's the same fate ogenda kwogera ku kino sikyayagala kulaba mbeera y'abakanyankole in any state of revolutionary movement or cause. What do you mean? Embeera y'okukozesa n'okukozesebwa, embeera y'okusala ensawo n'embeera y'okutimba bbula, ate n'ekyokusatu ekikulu ennyo embeera ya ssengavuddemu ngakoze eki ngazeemu kitiibwa mu bantu bannansi sekinoomu oba groups oba communities bwogandi ssengavuddemu ngazeemu oba otegeeza kakati wali nkubuulidde ku bya 10-point program olina kutunuulira emu ku emu kasibira olwaliro nompola omukisa twogere ku bintu nga ebyeducation twogere ku bintu ebya banking oba finance n'ebirala kuba byonna bwe tuba tukola ebyobufuzi bino tebalowooza nti nabyo tubikwatako naye nze ndowooza ngeri nti obuwambe bw'eggwanga buli mu ebyo omanyi oli mutuufu tufrontinze ebyobufuzi yes naye ng'eggwanga lifa ate mu bintu ebitukoseza ddala mu byenfuna mu byenjigiriza ebitukoseza ddala mu ngeri yankomeredde mu ngeri y'okusaanawo n'okusaanyizibwawo nga tokyakiridde naye nno olw'okuba nti obadde ombuuziza ekibuuzo kiri sikyayagala mbeera eyo ey'okutimba bbula ey'okukozesa n'okukozesebwa n'engeri y'okusala ensawo olimiro nga siru no ani atimba ani bbula kakati njagala kukulaga ani akozesa ani asala ani ensawo President Museveni bwe bajja bwe bati bakanyankole bafuna road deal bapekos kuteesa you got a road deal bapekos kuteesa betwasooka okulabirako bakashiringi bano benjogerako si baganda bannange bamagala bakatabalwa abamu bafiire nina omwami walusimbi yava waffe wali ekawempe awaka wennyini yali afunye n'obwa member of parliament n'asalawo n'agenda he has never been accounted omwana kigozi omuwanvu gwe badolaba ne Haji Sebagala yamuleka nga muto ewaffe mu ngalo z'amaama kitaawe wa kigozi mwami wa Lusimbi has never been accounted for naye nga yatuuka e Busega n'asindika ne message tuli Busega nkomandinga olugoba olugenda wano naye n'omulambo ate abaagulabako essasi lyali liva mabega lyali liva eno naye ate batwagera okunoonya banaye wa Lusimbi yamulabako nga tewali amanyi
ate nga abantu bali responsible kubanga ekibuga kyali under siege for a long time. Kati waliwo abo naye nojja n'otuuka ku nze waffe waliyo emitala Maria ne Maukota twafiirwa chairman Segujja yali wa DP awo bayita Katuba, twafiirwa omusajja gwe bayita Spirit Engagga baali basentebe bafe aba DP n'awalala abantu Masaka Luweero abantu bangi bafa eyo Busoga bamusana baani balwana basakana omumanyi Lieutenant Hanning second ye yali addirira almost Kagame. You really wonder lwaki ye basakana n'amagulu ge kumpi amakutuleko nobody feels nti ye naye yali ateekwa okubeera omu ku abo kati abo badiriddwa bannadduli, abo badiriddwa tugenza okulaba tinyefunza nabo actually basooka kuba Besigye, tugenza okulaba ng'omugigi gujja bamama Nyamushega bakateegaya bakubiddwa bakubwa ejjinja awo emiggo naye nga wali omanyi nti the NRA is synonymous at least ku bantu ababiri Kateegaya ne Yoweri Kaguta Museveni. Eyo tuvuddeyo kati ozze ku bannadduli ne batabani baabwe n'abaana baabwe newandibadde sigaana waliwo abamu abakuumiddwa olwa contribution yaabwe mu kulwana naye ate oyinza okwesanga kyetuzizza kyetwagala okuzzaawo ne kaleesoni akatono tetukayize ne kaleesoni akatono. President Museveni oyo nze nina ebintu bingi byetakwatagana naye. Tewasoma busomesa olwokati wasoma busomesa tomanyi kye bayita kugaba max evaluation kati engabo ye ya max olinga agamba nti bakanyankole bapekos kuteesa bannadduli bakungula byoya byanswa baviiramu awo ate Abaganda ate Abasoga ate Abatoolo tawulire ate Ab'ekasese tobiwulira kandi olutalo n'okuwamba ekibuga lwasinziira eri eyo yewaali Pecos Kuteesa yewaali Kanyankole gye baali batendekera abo be baali batendeka abasinga obungi. One of the accusations osala ogende mu history eri Kanyankole nti yayingiza nnyo Abakatoliki bangi mu magye. Tebisoose kati Mukaaku ayingizza aba DP block bangi mu people power. Kikuulikikira ekidde ekyo kivuga mu ngeri y'emu. Mukaaku ne banne katubawone bayingizza nnyo aba DP mu people power. Is that a crime? I know it is a betrayal. Is that a crime? Kanyankole okuyingiza abajasi omutwalo gumu nga basacrificinze bulamu bwabwe. You know Mukaaku, one thing you cannot avoid, let me tell you, one thing you cannot avoid, and I'm your friend, I must tell you, the world will never forgive you for betraying the Democratic Party. Surely not. When you depleted it of its cream resource, of its good personnel, you bundled them into something called the DP block and delivered them to the National Unity Platform, to NUP, the people power. If they had remained, this would be the opportunity for DP to shine. But you depleted it of its good people. Will the world ever forgive Democrats, members, senior members of the Democratic Party, the Nadulis, the Chisamba Mugerwas, and many others? Bakazibu. Sendaula. Sendaula, yes. Bachigongo. Yes. Will it ever forgive? Will it ever forgive the Kabaka of Buganda? For doing what? For having even taken sides. Naleka bakayira ne bankwanga ne ba Moses Ali nawagira aba batuuse n'okuba amasasi ku Bugerere ku Masiro Kabanja nezaali endagaano
ezimu bagandi ezo tetukolanga ku ndagaano naye nga abasajja nga bawasa olule n'abalala babiri gwa bakubuulira what they went through mu lutalo n'endagaano ezaakolebwa. Wasa olule yali mutabani wa Professor Lule. He witnessed. How does that relate to you? Kakati kyenkugamba naye ate oba obagamba nti ensi tegenda basonyiwa kye baali bakola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kye akola n'abo be yali nabo Lutaaya Lieutenant Colonel Lutaaya n'abalala kye baali bakola kyali kibi eri eggwanga lino okulinunula. No, kyali kyetaagisa mu budde obwo. Nakugambye nga ntandika nti enda mawogo mu nsonyiwe n'ate mbaga nti enda mawogo. Kye baakola mu budde obwo kye kitusobozesezza okutuula wano leero, so kyali kyetaaga nakyo oyinza oga kye kisobosezza ate era kye kitulemesezza okuba nti tetusobola kukuba nkiiko nga buli bwogenda miggo oba nga waliwo agaana n'ebyana MK bw'aba akola oyo omuleka, Lubongoya bw'aba akola oyo omuleka, Mukaaku bw'aba agenda okukola ne Kizza Besigye batwaleyo. Ebyo tobirabye naye okuggusa ensonga eri owulira ebide nga bivuga nga bivuga nti tuli mu revolution eyali moving a dictator. Yes. Naye nga tetunnaba na kutuuka ate nowakiri ye Museveni waliwo byoyinza omusonyiwako nti yagezaako nnyo okulaba era akulaga ne mu mustard seed nti abantu be bakolanga bagezaako nnyo okulaba nti tebagenda mu extremes, okay? Ng'omukulembeze ne banne naye ate kati kyoyogedde nti muba muli ku ekyo tonnaba na kutuuka revolution tennatuuka ngoga I must purge the DP block, I must purge the Muyanga Tigers, I must purge the Gemers, I must purge. If you are not us, you are not a revolutionary. Era ng'oli alowooza nti okusobola okutuuka ku ntiko abantu bonna must be conscripted by force mu kibiina ekimu. Kati onooba weewomye eki ku bya NRM conscription broad based okyagijjukira ate noyo yakikola emaze nakutuuka naye eri yagamba bannanga aba DP mwe be baabonyaabonya mujje tulwane era abantu ne beewaayo ne bawaayo abaana baabwe ne bawaayo bukadogo kakati abafuusa abasajja abakulu. Ekyo kiteekwa okukubira mangu n'omanya nti ekkubo lusanga lyetukwata kati si tuufu olina okunogerawo eddagala. Bw'abanga omuntu tannaba kuteeka na kigere kye mu kye bayita buyinza naye ng'afunye emmulikizo egamba nti potentially naawe osobola ogera nga bw'oyogera ku mukulembeze oba n'omubuuza ekibuuzo oba n'ogamba naye kiro nga tekizze naye ng'ebiddira Muyanga tujja kutta tujja kukuba ese tusajja kulumba tolabanga oyo ayina a very high propensity and likelihood nti bw'akwata obuyinza ne mu first days ayinza okusaanyaawo eggwanga, ayinza n'okukoleza genocide. Sigamba nti bwe kiri naye otandika okulaba entonokeze y'ekitimba bbula nti okay bino betugamba nti we are removing a dictator tulwanyisa human rights abuse ate no gwoyogera ku Democratic Party kakati twala jema yonna nagitwala bulambalamba okuva ku president waayo ate okyayogera ku jema ate ANT tomanyi ne bamwiri bakyali ku treason up to now Karuhanga tokimanyi weerabidde nti nalinze ne Mugisha Muntu ne Segona ne Dr. Bedi n'abalala nga tugenze gulu tuvudde mu Arua amasasi mamba tugenze gulu okulaba nga tununula mwami Kyagulanyi mujja mu nkambi z'amagye Museveni alyoka ajja atasooka amutujjeko eddakiika 45 amutwale ne Babi weerabidde tapabajjako wali mu nkambi kubayo wali mu nkambi ku junction eno ye court meters 2 ku junction commander in chief ali about
a kilometer or 2 kilometers away okimanyi abamanyi barracks ate helicopter bwe yamuleeta fe twali ne babi ate ne bajja ne bakwata oli gwe bajje mu helicopter abadde agenda mu kooti ne bakwata ne babi ne bagenda eri ne kaguta tetwamanya byafaayo naye okimanyi nti naliwo ne Mugisha muntu owa ANT okimanyi twabangawo ne bawinikiiza abantu bagambye nti wasasuddwa kulwanyisa Kyagulanyi. It's okay. Oli omu ku group y'abantu ebikumi basasuddwa to say negativities about Kyagulanyi and be paid by the system. Ndi musajja mukulu ayagala londamu nze Kyagulanyi mwagala kubanga mutabani wange is my mentee mukwano gwange naye saagala nkola njova okwogerako gwenyini saagala kulaba nti omukulembeze nga walaba abantu balondawo Kayiira Nkwanga Moses Ali ne bagamba katugendere Museveni kubanga he could prevail over and over his forces, revolutionary forces, and inculcate discipline. Not only that, nagezaako okulaba nti atambula n'abantu at least mu phase eyo nga bali mu real action and operations ez'obunonuzi. Kyendaba kati kintiisa era sisobola kusirika ng'omusajja omukulu akolerera the future generations muwala wange bawala bange batabani bange abazzukulu bange okugamba nti musaawa eno nga ndaba kijja ate era mbeerenga bakiiza Besigye abatakola questions mbeerenga bakateegayo abatakola questions mbeerenga abalala batakola questions because that was a lesson for us nti naddala nga muva mu dictatorship aba bagamba nti bagenda bateekwa okutunuulirwa buli side na buli koona na buli vuunya okulaba nti temudda musenga vuddeemu ngakoze eki ngazzeemu okulaba nti temutimba bantu bbula okulaba nti temusala bantu nsawo okulaba nti temukozesa bantu ku bwereere bali bakanyankole bengambe I don't want to see a new revolution producing ate bakanyankole emitwalo 5 simanyi otegedde bulungi I don't want to see that. I will still nja kwebaka oba mbeere mu ntebe nkaddiye Katonda nga mpadde obulamu oba gye nnaaba mu muli bamunziise Buwanda mpulirenga omuzimu gwange oba ng'omubiri gwange gukyuka mu ntaana because I did not do what was right at the time ate ekyandiyambye abaana baffe ne generations eziddako obutayita muffe mu kye tuyiseemu kati emyaka 4. Okolera ani Mukaaku? Nabakubulidde dda. I'm working for the next generation. The mistakes of today must never be allowed to be repeated. We must never allow any revolutionary force, whether we are part of it or not, to practice even worse usury, to take the people for a ride, okubatimba bbula, and again to misguide the revolution to the extent of capturing the state of Uganda again and our institutions, democratic and civil and social and legal. And also, we must never allow the reconstruction of cultism in the name of a leadership, of a revolutionary leadership. Never. Not under my watch, at least. And I will do my level best to ensure that what happened with the Musevenis does not happen once again. I don't want to see sagala kulaba Kayiira abalalanga bafa immediately after the revolution. Mulwanye ne bannamwe ate mubatunuzizaamu emmundu. Nakirabye jjo ku people power yange. Tulwanye ne bannaffe abajeema, tulwanye ne bannaffe aba ANT, tulwanye ne bannaffe bamabike, bakidandala n'abalala ate tubatunuzaamu emmundu. Ne olutalo tetunabana kugguka. Tutandise kulowooza nti abali eri betutaddeyo ba 13 oba 3 givundira kitalya givundira we givundidde tulowooza nti si mikulu osobola ogirowoozaako n'emyaka 3 nga giyiseewo. That's not a war. Kati olutalo tulirwanira emyaka ameka obanga you can even afford abasajja balwana olutalo bano ba Museveni naye nga balwana okulaba nti bajjayo abayeekera bataabayeekera. This must change. Bana nkyogera mu mutima mulungi ayagala ntuuma kyontuumye naye ye Mukaaku who is a freedom fighter for those
abali under capture and those who think they are not under capture but are fighting to remove a dictator. Mukaaku, you are speaking beautiful English and a lot of political sense. But I have said 2 things count on your back. You depleted DP of its people. You built us a force of abusive young people. Watuzimbire ejjeri abavumi eritawa muntu yenna kitiibwa erivuma okuva ku buli omu neewunya sabiiti eri nga abavumi bavuma ne Babi Kyagulanyi. Omuntu gwe mwagala afuuke first lady enkeera ng'ate mumuvuma mumuweebula mujeegula olwaleero saanagera ofuuka first lady nga tujjukira ki. You built that when you depleted DP. Bwana batuyambye n'okufuuka first lady n'afuuka. Katonda bwana batuyambye n'okufuuka first lady n'afuuka. Kubanga bwe mukola bino bye tukola ndaba nti oyinza okumaliriza nga nekyobadde oyagala tokituuseeko. Nakuba wano ekyokulabirako ne gamba sinyumirwa lwaleero kulaba nga our revolutionary leadership supposed revolutionary leadership nti tusobola n'okuddaali n'omukulembeze nyini bano bampita ngobi bali bampita obinyi naye gwe lwaki nalumansi gamba you need allies mwami you need allies nze kati siri wa kibiina kyo naye okusobola okuyisawo kyempisaawo I need you as an ally. It's only common sense. For God's sake, it's only common sense. And I beg every Ugandan, every activist, every leader, revolutionary leader, we need allies in every sector. You cannot get allies that you are insulting and abusing every day. So, bwendaba ebivume ebyo nkaaba mutima gwange kuba ndaba nti revolution tugitadde kataka. Nati kikiwazimba. Kati era neetonda naye ate nkugambye nti yenda maki mawogo. Ekyokubiri ate sigenda kubeera ng'oli nti olwattanya bonna lumanya ne sibaako kyenkoze. Exactly what I'm doing. Era tekimpisizza ba alumni amaje agasookerwako ba alumni ba UID. Mbayise tubakoowodde gwanga mujje naddala founding group kati ekulemberwa nze mwami Mabike mwami Dr. Bayiga ne bannaffe abalala tubayikoowodde tuddeyo ku basics and fundamentals za revolution. First coalizing quality leadership. Lulibo wabasolooza wabatwala wa Kyagulanyi kati obasolooza batwala wa. First coalition bali mu UID nange mwendi. Yes. Lulibo wasolooza mu abanune abanene wabatwala wa Kyagulanyi. Wali ovayo wabalekayo. Kati fo tuyita kututwala wa. Anti omusajja omu yagamba nti omusajja omu yakola bulb. Batugamba nti yagikola emirundi 10. Naye bwe yali atuuse ku mulundi ogw'Olwenda kakati baali batandise okuyita abantu ab'enjawulo n'abagamba bannange munsonyiwe balubu ngikoze emirundi 999 naye nze mmanyi nti bano bannange kyembasinza nti experience zengikoze nga ngwanga siyitamu ate bwe bumanyirivu bwe nnina kati okusobola ojakisa era ku abo bonna tewolijja kunsinga na kunsooka kukola balubu eyaka nabagamba mumpe chance nabo mubawe chance yagikola ogw'olukumi eyiye eyaka ezaabala tezaayaka olwaliwo ffenna buli we tuli balubu eyaka. This is what I want to say. Tubadde ku mpangi z'okuzza engulu revolution nga tumaze okutingwa bbula mu kibi ekyabannaffe ba Museveni Babesigye nabo kye beevuma kati n'abalala ne bambabazi naye ate nga tugezaako okukizza engulu tuteekwa buli we tutasucceedinga tuteekwa okuba abeegendeeza obutaddamu nsobi z'emabega era ojja kubeera omu ku abo abananjulira mwami muyange Lutaaya nti bye twakola nga tuli bankoba za mbugo basoga nseere n'abalala ate si bye twakola nga tuli ba Young Democrats. Ate era ojja kunjulira nti bye twakiivinga nga tuli ba Young Democrats ne tukwata ebibuga nga wano baali baganye n'ebibiina okubeerawo kyajjukira ng'ebibiina bisigala mu kaluumu kaabyo
twamaliriza ebibiina tubitadde nga sisse mwogerere nga Sobote abaali abakulembeze b'ebibiina nga si Mayanja Nkangi nga si Museveni wa UPM oba Bidandisali naye nga ba Young Democrats be bakoze omulimu era oluvannyuma mwa Museveni n'asesema ebyo n'asesema n'obwakabaka n'obwakyabazinga n'ebirala because we actually worked so hard. Ekyokubiri ne twekwanako ffe abavubuka ba DP ne bannaffe aba UPC ne bannaffe aba CP ne bannaffe abatalina bibiina ne twetendeka kati olwaliro osanga nga Mukaaku asobola okukolagana ne Kategere nga Mukaaku asobola okukolagana ne Muyanga Lutaaya o FDC Kategere nga weenaaleero. Why? Kubanga luli youth wing owa UPC okulaba This is Inside Out.